Ali gojja baliko kyekitambula ali steady ndi bulungi tewali buzibu bwa muli abamawulire sanze matwale gwo bayitawo batyera empire gyozimba yetya just bayitawo kisinsi najjayo mazeyo like 1 year and almost 1 year now. Njagala just nature. I love nature and that's the rainbow life. Nganze mwenyini. I love the rain. I love the nature. I love nature. Chovola bandino. Toto demazi green and you can see the environment. Okay. Yes. Ettaka lino waligula oba lya busikirano ntwe wadjajja na jjajja. Nedda ino ttaka lya Kabaka naye waliwo plans zetu tugenda in terms okubeerawo. Era nkyafuna obutuuze bungi buno ku kyalo kuno kuba ndi mupya kangambe ku kyalo kuba nkulidde ensambya kati nenkipinga nga nzija bwentyo naye I love this island ntino eri kumpi nnyo 15 minutes crossing okujja wano ntino bwewunyisa nti abantu bamanyiwo batononya abajjayo eno so I love it. Okay, musical oyimiridde oti? Musical oba ntya ennyimba because twasembula ng'ofulumiza album ne ennyimba leka toliziteera kumu you're not getting your vibe. What's happening? Yeah, nze njagamba nowadays waliwo ekintu ekiri mu game ekirutandisa kiraba tubadde lwitwabagamba nga nti no bannaye muli mukuta ba artist abakabi ne muleeta ba artist ba domestic artist ba plastic artist babatintinga ne babatintinga Christmas tree bagamba yo artist oli bwakuna mamu katone mugamba yo artist oli bwakola kimbi oyo artist bro. Ekintu kyebaita artist omuyimbi kintu kyanjawulo bannaye omuyimbi musomesa abeeranga musomesa kivola aba legendaries tosigala respecting about legendaries the legendary music ndino wachidine mabega ntuliza but Lucky Dube wale mase Bob Marley why do you listen to them kati wano bagenda promoting aba plastic artists nga so standing up plastic artists yotegeeza bana these are the weak artists ekitegeera maybe let me say Christmas tree amani Christmas tree webera. No. Let me tell you something. I can't give names, but for you, ngagwe journalist. No, ngagwe journalist. As you a journalist, you can tell. But you can tell me. No, me I won't tell you because me I have told you that they are plastic artists. Never manager bawe. Ba manager bawe baleta obuyimbi awo. Ngabalezo obuyimbi obusobola okola ki? Busobola okumaintaininga industry. Tabalina content. Artist tasobola kuwandiika. Tasobola kwewandikira nyimba ze tasobola kukola kintu kyonna gwe n'ogamba nti no asinga oli kuwandiika nga music we n'awandiika nyimba limu 2 3 4 5 6 nga zona hit songs gwe n'oleeta oli plastic artist n'ogamba mbu yasinga oli which means ota content waffe kati mumwagala ne mulaba ekintu tino waliwo abantu abawa ssente let me say the media I won't say that waliwo abantu abasasula media okuyisa abayimbi baabwe kati music yasifuuka nti nno wakusasulira kuyisa omuyimbi gwange kyovola bajja kwesanga abayimbi abakayi bonna they are quiet. Do you know why they are quiet? Mwekwere ku macha mwebuze why are these artists quiet? Abakabi mulabe nabali nebe mugamba nti no bakabi then mu comparing that's the industry where bomungamba nti no mbuze then mbangamba it's my time maybe time yange ja ku music kwange wakabi wa listening but I'm okay with the music. I'm doing the good music. Yes. Bayimbi ki abatali bakabi abase music industry because gomanyi music nti kati onayimba onotayimba. Ndakiteka kuba managers abali week. Nti no lya veri naleto muyimbi nagamba nti no but muganange tasobola standing anga tasobola kweyimira. No, nze sekweka nze ndi muyimbi wa amaanyi naye omanyi njaba malamu nya amaanyi if I tackle them if I touch them they will freeze. So I don't want to freeze them. But I want to send them the message. You've come to get a message, is it? So I'm giving them next time I'll give you the names, but this time I'm sending a message. So next time you find me in a good mood, I give you the names. Why not? Because it doesn't take much. I'm a top shatter man. Twalabyeko Tuff B a person nagamba nti no you're mental ill. Yeah. It's okay to describe me like that. It's okay to describe me like that. Nenze nahitse singa ye. Ate naye akola ku TV amaze emyaka emeka nga akola ku TV nga yete ye pushing akutuka ku extent gena beat let me say man Kaddo is been there Kaddo is the managing from day one okubera change chovola omuntu abampisamu amaso I feel like man crying sometimes mbando agotolabe jane yange tontegedde kati oli abadanja mpingira ko tamanyi tebamanyi bonna tafubya izo kumamanya naye ate kala sikamanya kalala kabaddawo sikate. So sometimes I'm bagala kola manya ndoza let me say but
abamu tuba tuze ku point kwanza munayi ndwawo kuyita ba TV ndwawo nokubira omuntu okuba oluyimba lwange. I don't even muganda nge bachali bange abo nabona let me say even after 5 bona abo bachali bange bali bachali bange muntu chanjogera kwa after 5 nangamba hey Kaddo hey let me say anywhere who so I don't care. If I go for a war sometimes I be like maybe if when we went for an interview it's like whoa to me the interview zampa trauma the journalist zampa trauma and it just so mbamudabanga emisambwa nga ginsinkanye ndabandabanga bamisambwa jine ebibuzo byajo nga sibitegeera nze ni mu keeping a music nze sivumanga ku muntu mwana mujanga ne mungamba Kaddo wavumye omuntu bwati njaga mumbulire mu coaching nti Kaddo wavuma gundi wane bwati nga simuvumidde ensonga. I don't just attack people, so I be like I'm teaching the generation ntino sagala nafa baddako bafune ebizibu nzo mwana ngeza pianist yakuba piano so mbasagala nange ate tubeerawo nga tukyalwana myaka ejijja. We are grooving the generation right. Bana basajja bandabye nga ntoba mu industry myaka 10 nao sigama nti bandabye jjo so wenzija kuseti naye nanteka wansi guboza mpulira ntya. Yes, because you've been my friend. I think operating ngoli mukwano gwange but mo energy or take a day I lost friends. We've lost friends and this you take it until it's a journey in life. Nti omuntu avaawo omuntu is my papi. That's one more terrain. Yeah, so abantu bategera nti nabantu balina okuba respect mu byabeera bakola. Alafu tuba emirimu gyayo tubawe respect mu mirimu gyabeera bakola. Rain. To be like tulina okulwana ba journalists banafe kwa bantubuza bibuzo gwe ngoze nombuza ebibuzo byo yagala okumbuza ne wacho bunziza wansi ato oli omula wacho boyagala kunteka wansi. So if you give me fire I give you chili. Kyabadde boogerako tabichi yadayogerako n'abantu kyeboogerako antino drugs zikutekinze over. Anti kati drugs zintekize over naye look at this dugola bimwe embwero. It healthy nzenji feeding guys my dog wajita Rain kati omulalu wa feeding embwa. Yes kati gobonda banga ni mulalu nga I can feed even animal nga for solo feeding embwa then you know you go mulalu okitegeera go mulalu my dog olwamita Rain nga tambirivinga nga muti ni mulalu preaching the music echo abantu kyebakuwamba ntino muntu bamanyira mbu whatever calling me mental illness mugana ngenze ni mugezi nyonyo bapimira ko na upimizi just tuvola na sembera nengenda kangende kuchizinga sagala kubera mukayo suwa bantu bongo baba freezing they are saying 14 millions are mad by mental ill isn't it? So kati gwe wogamba Kaddo yeka kati ata abalala ate goli mubameka bakebedde batana bakebera nze tebana bana kunkebera kati bali 10 milioni 14 kati vola anadduka eri nengamba kangende abantu bakuleetera okuva gye wali olino jane wekwekera nature no mulaba togenda kero yombe na nyanja togenda kero yombe na miti laba green and nature already kati nkere nyombe naba bafala gobaliza manyizo myakamekanga tebandaba. Yes, how many times I don't care. Nesi baku TV, nesi baku I'm healthy. No, wetagagena rehab but chivireko that you okay they're not supposed to think for you. No, for you tell them now. Gwe kati ofunye chance nondaba nawe gamba abantu awo chichondabamu. Bagambe, soko bagambe. You okay? Yes. So take that message. Kwachi anyono nambalala. Nange na family nina abana. Bro. So don't take drugs those cause some omuntu muganda wange buli mwana kyakozesa buli muntu ayengejaji buli mwana ngejakozesa bya yakozesa enjaga goji kozesa enjaga iliwa njinywa gojabye kona nganji kwase njinywa ojindabye kona yo. Yes buli mwana privacy ate nekirala okitegeera nze sijaga mambo buli mbya Putin yakozesa biki okuba Ukraine. I'm just kidding. I'm just asking a question. Putin nayo saka batu yakobe chidage zimaji. Le Putin yakuba Ukraine ali mujocha every day. I don't know. This is me. It's a kind of vibe. When you on my town island vibes, so it's a vibe, man. Nina studio one. So man, enjaga dagala nso kuba nawo gisam china ojinywange dagala. The funny thing muna abantu bali mu lockdown wano nga nabakadde banonya weed. I was so surprised in time akadde bali banonya njaga. Just in those chibaba yamba but the Uganda if license abantu babenga basobola okuluma enjaga yawe mu mirembe nga tebalina abakwatako ndowooza in a right way.
kuba yamba ebintu bingi erimu eddagala lingi. Yes, right, I think so. For real, siri doctor anti so bitebe naye nalaba abakadde nga baginoonya mu lockdown ne nebuuza ate abakadde babadde ki so kati ate nga yabayamba for real man. Wala watundira ddala wanji how enjaga mu lockdown. No, satunda. I didn't say that I sold weed. I didn't say that. I don't sell weed. I don't sell weed. But I'm telling you the secret in weed. Osanga ngambye osanga yandiyambye ku bantu kuba n'abakadde baginoonyanga muki in the lockdown. We don't know why. There's okay. A secret in but what tunuulira musical gwe nga woyimiridde ne Tuff B musical ani asinga munne? Nawe osese kati tolabaawo tukireka ekyo tumusonyiwe. No, bro, I'm fucking talented. I'm so talented. I'm so talented that I'm better than you. I'm so talented that you can't put me down now. I'm so talented and you can't put me down. It's a freestyle. Just can you imagine? It's just a freestyle with you. Yeah, I'm with BBS television here right now. You know, tebasobola abo. Omuteeka mu music and Tuff B ku kikumi. No, not even a inch of, not even a quarter, not even. Bro, do you know Kaddo? Abafani bange mwana mumanyi kyendi. Sijja nakugamba bantu kikyendi. You know what I am. Yes. Mbuuza ku gwe ne Tuff B ani musical omuteeka wa nawe olilidda. Kati omulala omuteeka gwe omuteeka wa. Kati gwe journalist gagwe kalaba alaba omuteeka wa. Upcoming, legendary, maybe he's a legend on TV. Yes, yeah, but musically, mwana kale genyamba yo. Kubana fena libana Uganda, right? Maybe a music. Fena libana Uganda nze nze mbuza kale gwenyimbira akayimba eka muka line yoka. Kale go nawe muri Uganda, oli journalist muri Uganda. Mwana mu rescue wins. Abamu bwedda mbabuuza enyimba tebazimanyi. So man, it's okay, ochegera surprises na nyo bam. Yeah man. Abamu tebazimanyi, so it's a journey. Kaddo is known everywhere. So go where about upcoming legendary wakati awo. Maybe no, it's my fans to judge to say. To put me where? Yes. No, nze nyimbida abantu music wange. Music wange gwe nyimbida ama generation. Yes, I'm a legend maybe. I'm a legend. It's them to decide that. You get it? If they give me that title, then I appreciate. I'm not the one to give that title to myself that, hey, yes, I'm a legend, but if they give me that title, which means I deserve the title. You get it? I deserve it maybe. Because tomanya music wange we are changing abantu abamu bafuna ebyana ku nyimba zange abamu bewasa abamu bazala bibebi abamu no bafuwa no kubanjesha no kujja kya kusimu odaga Kaddo akayimba kali mwana kanyibirage bisera binali wali mwana nenjira bwe nampeleze kyo kumyawo ningombo saga gwe chali. So man, it's music wange changing abantu bingi ate ne kati even the new album Rainbow Life na yidi muchusa generation still again muchusa generation. Facebook wagame tino bebe kuli yayambako abantu amanyi ya Tuff B. Yes, I used to see Bebe Cool and Tuff B those days back because nkusiri mwana mutonti nkuze siraba omwana mutena akulala bibera mu family. So kati yali chaliwe nnyo. So I don't know what went wrong. Atenga bona bale bwe bati. Yeah, nice jamu gama tino jamu wanyo hype. No. It means sina buzibu na yine just kamanyiro kabadde kanji akakendeze. Sometimes oyinotegera abachali chikuba yes me yabadde akankongeza nnyo. Ayagala okunda ganti sendi mulalu my nigga. I'm not mad bro. I tell you the truth. Mumula abantu abogere yamagezi nembayita abalalu. Mozo wano yayogeranga yamagezi nga muyita mulalu nayi. Isn't it? Muze rekodi zamwe muntu mbadega mukuba abantu kutaka nze Kaddo am a 7-star general. I'm focused on hitting where I want my nigga. Ngenda kuba muziki ku muziki paka koza niwo ndi wa muziki. Siri fighter siri wa muringi ndi muchi ngenda kukuba muziki na vocal. I'm okay with my music. Period. Okay. Yes. So even bade bitambu byonna bya mental illness bichi byonna bivewo you having good music. I don't even want to talk about that because see a doctor. Is he a psychiatrist? Is he a psychiatrist? Psychiatrist yakebera abimitwe. Kati yeba busoke bamukebere. Goyito oti omuntu ku interview nga mulalu. Which means you're stupid. You're not qualified to man, I'm sorry but he's not qualified. Baga kutwala mu rehab.
It's so funny, man. He's a kiddish man. He's a kiddish man. Okay. Yeah. Album byenkola eno birala nnyo. Olaba Simba grapes ziziri wali. Nsimba nina embizi zange. Ndina studio yange. A lot. And not only here. I move. Music studio ino ndi mujikola inside. So studio we gwangenda kuba recording music wanko island. Okay. Yes. Okay, tugende Oludde business. Manager Roger mumanyi? Yes, manager Roger mumanyi. Ebimwogerebwako nti nno tayagaliza abayimbi banne gwe nga mumanyi. Banga liwabeerako naye, how is he? Sibeerako naye manager Roger nnyo just now. I remember days back. Namusangako nga akola mu store, yali alina store gy'akolamu eyo y'ebintu. Kati nga n'ebintu bingezo kimala ne musangayo. Kati nga akola n'Abachina n'ayagala okumpaddiirwawo bambi. Simanyi ndi alibeera ne manager later because he was a fan before. When I'm meeting ira so nanga mwana nakali mukenjagala okuwa kajibi kinjagala nenda omuchina nampe number ne by then ate simu yange yagwirawo kati ngende okulaba omusajja naddamu nanzijukiza Roger nga yeye nanzijukiza ka story nanga mwana yenzo oli chali chibi ngamba so surprise tulo kati ali mu game ya industry simuntu mubi to me sikola nkona ebinji but koti yange je naliko na eyo kayo kasijja kwogera bingi nnyo bi yamanyine abo naba I mean I can hear the battles chengambe ntino battles zitandise mukyazi abezo. Okay, tugane ku huma ekibiina kya huma okimanyi kabiri zatabuse ekibiina kya huma nkimanyi kya Uganda Music Huma. Yes, I know association jimanyi. Yes. Oina kadi to ina kadi. Jimanyi nesi nabaji registeringa mu cause. Cheze togenda kulonda. Sigenda kulondera salons. Naye nga nsolo kuba bakyali nsolo kulonda weekend nga bampadde chance ne registeringa. Nenze bintu ebyo nali sibitegeera bya nemotegeera cause they've been voting but still I couldn't understand anything and. Next Cindy ogenda kuwani akalusinga obafunye card in these remaining days. Bagamba ekikulu kiri mu industry ya wano. Mbize tegena mbintu bino ekiri mu industry ya wano kiri ekintu kimu nti wogamba omuntu ombo mugamba nti nno munaye tosobola kino kintu bagenda kugamba nti goli mubi. You get it? Kale yabasazeewo bakole ki buli omu yasazeewo side awani nze mpani kale nsolo wa Cindy let me say that let me shorten why I send in Solomon cause abaddeko kati mwetu yongeza ala because bine mtweta go omuntu ali representable like you can stand representable you can stand and talk to the for real tweta game into bino bilimo statistics za music zeta go bitu bingi byokubala music mwana kitegeera tweta go kubala music wa for you tutegere ntino nekati tulina stores etundako music wa fe just kubeera awo ntino mwembi akola olimba tamani naja atunda music we batunda wenyimba no Uganda nayo you got tunes batunda ki batunda music wa online over CDs batunda CDs online you got sababaji yabo katola batu twalina bakasiwukira then katwetaga album twetaga abantu gaba kasiwukira abagula album y'omuyimbi nefuluma nagamba ntino ya RIP legendary man ukasiwuke yageza kola getala mu industry ino kubeera ntino music abayimbi aberenga atunda agulibwa okitegeera leka inako zino tuvola omuntu ayimba akayimba kabu ndi wagwa munayo baddewa wakubwa bro bogenda ku online nenyimba meka ina hits meka mwene magalo kunteka mu ekyo omukado yakubwa yes I don't know mwe mumanyi we mundaba nze nabawa music didn't you say emirembe jamwe how old are you me I'm 32 how old are you 26 is there any difference between 31 and 26 which means we are the same age nze natandika mango kola ebyange the earlier the better chengamba bavuka nti migo kola mango ebintu nga bukyali kati babanda bati kadida mu game yaabwe nga neba top shatter babakadda babaddemu nga nange babangesako mu kati kyekyo. Bro, I'm still young boy and I'm still living as Kaddo and I'm still giving you good content. Okay. Tosaze King Saha ne Cindy owani lwaki Saha because bonna bayimbi abanene bonna bawadde Saha. Jimitwe jabe kyagambye. Saha wagambye etago omuntu representable. Is Saha not presentable? It's according to them. If that's what they see, it's okay.
Me, and me. And then them. I'm not them. Me and me. I said I can't. I will give Cindy if I'm to give Cindy. That's my vote. Chena bagamba ne mu elections walina. Lini ngana bagamba chino na chino. Nti atugenda mugundi esemba yesimanyi tugenda mu nso ensubi. Bro! I told you, bro! They're gonna shoot you guys. Stay calm, my youthful guys, man. Auntie, that's the problem. But I've told you a little bit of that. Now, who is it? Who actually look at? Thank you, God, my Father. I love you, God. God has been the man to me, Father. I thank you for always you've been my guardian. My guide. Omuntu akusangana gamba nti no Kaddo wagwa kikuyisa kitya? Tete kinaje kimpisa kubanze nerisa negulira va wano ne cross nenya nenda chenjagala neva nenya nekola chenjagala kugamba I'm satisfied nino muwala wange. In fact wendoza ku muwala wange I feel like I have everything. Tategeera I have everything. Ku album yo kuliko nyimba yimbi chera zilike nyimba meka. I have like 24 songs on the album. Kuliko Chameleon, kuliko Baluku, kuliko 2356, kuliko Palaso, kuliko Messiah. And you know, it's a packed album. Bambi, Bebe Cool just taliko Bambi kwenye album. Na tomanya later. Relationship ya mweli. Listen, there's no now. I feel like there's no. No, stranger time. No, bro. Bebe Cool toli msonyiwa. Man, chikuli yankola mwebira. Naye kati mwana, you know, the more you grow, and challenges you see the world. Bebe Cool chiyakole chasingo kulu menyo paka lere. Just amanchi yakola. You can go back on the news no kebera data. Kwendi nnyo bulungi ngayogera kuba sijja mwogera. Mbanzuzeyo ate kati mabega. Namusonyiwa. Kuba olaba Yesu yasonyiwa. Yabagamba tebamanyi kye bakola. Tiche yakole kyakuluma paka lero. No just album yange album. Kati tiche yakola. Badagada wote yakwaluka. Nebana mwe. Yagala kukubya ngo ate. Nenge chaddala yampayiriza just that I had a girl in the car and we having sex and which wasn't right. I think I just tulumba ku Fendi's on that day we was shot also. And first we felt bad because the artist munafinga kubida masasi. Ne ate fujo lyali lingi. But anyway, ebugu muli abavubuka by then I think dikakanyizibwa na ki namasa. Si.